jako akawuwo. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za East Africa era omubaka omukyalo wa disitulikiti Kamuli Honorable Rebecca Litwala Kadaga olunaku olwaleero asimbudde abavuzi b'eggaali z'empaka ku mutendera gw'amawanga ga Africa okwolekera eggwanga lya Rwanda. Empaka zino zatandikira mu ggwanga lya Tanzania nga kati oluvannyuma lw'okukomekkerezebwa wano mu Uganda ate abavuzi boolekedde eggwanga lya Rwanda nayo zidde okunywa nga wamu za kumala ennaku 50 nga zivugibwa amawanga ag'enjawulo. Of the fourth edition, the East African Community Cycling Safari, which started from the Malaba border on the 17th August 2021 and is expected to end at Chanika border on the 28th August 2021. After that, the Uganda segment will end and they will continue to the Rwanda segment. Nga tannaba kusimbula ggaali zino okuva ku Independence Grounds mu Kampala, Minisita Kadaga asoose kusimba muti n'oluvannyuma n'ayagaliza ababbinkanya obuwanguzi era nga bano abakubirizza okuvuga n'obwegendereza. The theme of this edition is Green Africa, Experience Africa, Integrate Humanity. I've just planted the integration tree here and I hope somebody is going to take care of it to make sure that it grows as a symbol of your visit to Kampala. You have experienced Africa, you have driven from Dar es Salaam, you are now heading to Chanika, you are seeing the people, seeing the environment, seeing the infrastructure, making friends. So this is what it's about, integrating humanity. Abavuzi b'eggaali bano bagamba nti basanyufu kubanga okuvuga eggaali kwasooka kunyoomebwa wabulanga kati buli omu abakkiririzaamu. Kati guno omulundi gwe kukyasinze kuba we twatandikira okuvuga obugaali buno nga teri yakikkiriza nti tusobola okusimbula eggaali ne tugenda ne tuva wano ne tuke Tanzania, Rwanda, Burundi mpaka ne tudda wano e Uganda nga buli omu aga nti kisoboka. Naye kati essaawa zino we kituuse buli omu akkiriza nti kikola ki kisoboka. Kuba kino ekintu kyatandika nga tulina omulamo gwe twatandika nagwo. Bano batubuulidde ebibasoomooza bye basanga omuli ab'ebidduka ebirala obutabawa ekitiibwa ku nguudo ekiviirako n'abamu ku bannaabwe okufuna obubenje. Nakazivugira emyaka 6 kati. Ekyampaliriza okuvuga eggaali olw'ensonga eggaali nzikanika edduuka la Farita Sally Bikes and Auto Parts Busegandi na Mungona. Eggaali tuzikanika, eggaali tuzaagala, egaali zafuuka kitundu ku bulamu bwaffe. Kati mostly wano ejinja namuva ejinja omanye ekubula ejinja eryo motoka zibeera nyingi nnyo ate bitruck binene nnyo ja nekukubira engombe oli ku kubo kati kiba kikukanga ng'omuntu naye kyensiimye nti kuba tulinako aba leaders abatuguidinga motoka leadka etuyambyeko nnyo nti egezaako okwakanya speed za ebidduka ebirala yaso ekyo kituyambyeko nnyo. Bano batubuulidde n'ebirungi bye bafunye mu kuvuga eggaali zino omuli okukekkereza ssaako n'ebintu ebirala. Obuzibu bwe tutera okusangamu nti bwe tubeera tuvuga obafeka ku luguudo ababooda bayingiramu ab'emmotoka ne bayingiramu oli n'abeera nga yakasimbula ate n'asiba owa booda n'ayingira buyingizi kubo kale olumu batukuba ne batulumya naye n'ovaawo n'oyongeramu n'ogenda naye nga it's a good opportunity, it's good kirungi eri omubiri okuvuga eggaali kirungi eri omubiri then kirungi eri okusevinga bw'obeera ovuga akagaali tolinnya taxi ate it's COVID-19 so it's always really social distance. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. This activity will hopefully be part of the calendar of activities of our ministry.